Go. Yes. I've met Mosh. Nkola ku BBS refine obwakabaka bwangambye nnonye muzzukulu waabwo. Mosh mutabani wa Mukaajanga yatta abajulizi. Tugenda ku 3rd June, the day of the martyrs who were murdered by the grandfather of Mosh of Galaxy FM Saabazinyi. Naye nkubuulira Mosh olina okwogera emyaka gye emituufu leero. How old are you, Mosh? How old am I? Olina Google? Yes, kwange ebiseera ebisinga ffe abantu abakenkufu tugenda ku internet ku mitimbagano tuteeka ebintu byonna byonna tuba nezi website bukadde magezi internet yakolebwa myaka gyaddako naye singa kolebwa abavubuka nga ffe abaana abato ab'omulembe guno omutebi so kakati bw'ogenda ku internet osobola okuzuula bulungi ku website yange ne ku page zange. Kakati ekitegeeza Mosh is a reptile which can shed off this skin after 10 years. Why? Kubanga Mosh ani yasunanga solo mu nyimba z'abasudde ne Sebaddu? Alabika MC Cat. Yali MC Cat. MC Cat. Yali MC Cat. MC Cat alinga Mondo Mugisha. Mondo yagambye olubuto mu bakanyama bakolawo byokkolaka. Naye nze I know the definition of Mondo because twasoma ne Mondo. Wasoma ne Ludda. Mondo is an invertebrate. What is an invertebrate? Wene myaka emeka first of all yasoma ne Mondo. Mondo mwana muto bino byana byabagagga ebigenge. Nedda sebo Mondo musajja muto. Mondo abe mu kibi amuzaala. Bajjanga ne kandolindo liwane John Segawa nga kyana kito bwekiti. Lwakula ne kikola ekkanisa. Banne Katonda yalaba ajja kudda n'emiggo buli munyankola ayina ekkanisa. Kyoga bangamba Mondo mulongo. Ayinenge gy'alina oluganda ku the myth. Ate myth ne Mondo bebakuba akalamu ka bulu band. Siraisa every toss mam. Ne bayimbulukuka. Kati Mosh yoba ogamba badde nsaba obusabe gavumenti. Nsanze Mosh yemulugunya. Nti sente ze NSSF ne pension baganye okuzimuwa. Dia NSSF muyambe Mosh sente zazijje kubanga atuse emyaka 5 mweji weyogere kusse. NSSF badde nkusaba bwe ndiba nkoze n'empeza emyaka 4 mu 5 mpe ku sente zange ndyeko nange emberewo kubanga emyaka gye nkodde gino emitono nnyo emyaka 10 gyokka neera nagyo mwanizikiriza okuzira kuba okutugamba nti mutwongereyo tumale okutuuka ku myaka 4 mu 5 ng'egya Dr. Tiamale ati obuma mutukoze bubinyo katufa abaana abavubuka envumuula abali myaka 3 tuba twanaga tule ku sente waffe nafe tubuwomerweko. Secondly nze am a political man ku Bobi Wine ne Museveni wagirani Bobi kyali wange twakuba ffe n'araga tusulako ffenna ku ntebe eriwero nga tukubaraga kati ne Museveni alina bakyaliibe kati Bobi kyaliibe be yasula nabo nga mu nsiko ne bali emyogo bonna. Kati gamba nti nze Mosh gamba nze Mosh nze Mr. Mosh owa Galaxy FM ne Saabazinyi Museveni sekuwagira. Kakati omanyi obuzibu enjawulo eriwo eriweti nti bagamba nti no there is a freedom of speech and then freedom after speech. Eyo gundi ogimanyi soko ginyonyole bulungi. Si kirungi okufuuwa ne weewujja, you are making 2 mistakes. That is a public.